إلى ضيفنا ضيف الشرف الأستاذ قاسم الشبلي الذي شرفنا بحضوره هذه المناسبة الكريمة لدولة قطر الحبيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي الحاج عباس قلوبيا، مساعد المفتي في الأقاليم تحت إدارة المجلس الأعلى الإسلامي، أعضاء مجلس إدارة للمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي، وباقي المحافظات، مدير معهد أبي الكعب ومدراء المدارس الأخرى، سادة الأساتذة والمشايخ والأئمة، السيدة شانية جلوسي ممثلة جمعية الأمة بدولة أوغندا، وكذلك الأساتذة والآباء والأبناء وأصحاب الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوكر الدلا نفارو مسلمونو يوزا الشيخ محمد حافظ محمد بكينيا دكتور orokubera tuli ku mukolo guno ogw'omunaana nga tufulumya abaana baffe abakutte ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekya Qur'ani entukuvu nga bw'esomye mu aya mu ntandikwa ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa suratu al-Fatiha gye tumanyi nga alhamdu bismillahi rahmani rahim agamba alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب القرآني تجريم وبوسا قلنا هدى المتقين أتنك تاكرونغاميا إلي أباكيزا أباكي الله سبحانه وتعالى. الله يتوغر مفتاني كwangu wakamala al-Fatiha na yandu ekitabu nga tonnabana kukisoma ng'ekitabo Qur'ani kiri kubuusabuusa. Ate nga kulungamya omuntu anoonya okulungamya mu kirala kyonna ekitali Qur'ani Allah amugusa. N'olwekyo bwe tubeera wano olwaleero ku ssomero lino erya Ubay ibn Ka'b nga tufulumya abaana abakutte ekitabo kya Allah ku mwoyo, tulina essuubi Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'ali nti ye nabbi w'enkomerero. Qur'ani ejja kusigalawo mpaka ku nkomerero naye ng'esigalawo nakukwatibwa mu bifuba by'abaana baffe. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tubayozaayoza okubeera nti musobodde okukwata ekitabo kye mu mwoyo, amadaala mujja gafuna, era Allah abakuumire ekitabo ekyo Qur'ani kubanga kitoloka nnyo. Allah kibakuumire paka ku nnaku lw'enkomerero insha Allahu ta'ala. Temuzeemu nti amiina. Naye bw'otoddamu amiina ebintu bobizesi. Njozaayoza abazadde abaweeredde abaana baabwe ne batabatwala mu kimu Luzungu kusoma nti basome Luzungu lwokka ebyensi. Qur'ani omwana bw'abanga agikutte ebisigadde biba bisulukuka. Muwuliddeko nti omwana yagenze Makerere ate ng'asomye byonna bulungi, omwana bw'akwata Qur'ani tewali kati kimulema kukwata na kutegeera, aba asumulukuse. N'olwekyo yogeyoge abazadde b'abaana abo abakutte Qur'ani n'abaana abajozaayoza, era n'embeera nti n'abasomesa mwebala okukola omulimu ogwo nga muli wansi wa Dr. Hafidh Muhammad Bukenya. Abazadde muba mukoze ki ku buvunaanyizibwa bwammwe? Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba min haqq hadithi ya Anas min haqqi alwalid ala waladi ala alwalid min haqqi alwaladi ala walidihi, ebbanja omwana lyabanja kitaawe biri bintu bisatu thalatha. Ayuhassina tasmiyatahu, ekisooka omwana mutuume erinnya nga ddungi.
ekyo omwana akikubanja ng'omuzadde. Buli erinnya lw'olituumanga bbi era omwana avaamu bibiri erinnya. Erinnya lifaanana n'omwana. Ogamba nti naku musana omwana oyo ajja kusigala nga talina tolabako mugagga nga bamuyita naku musana. Munfuna bulungi? Kulazi kulabe wetayinza kubeera nga y'omu ku bantu ab'ebitiibwa. Asigala zimuligira ki? Zimulaba. N'olwekyo longoosa erinnya ly'omwana. Mulimu abaana abamu bwe mutuuma amannya nga temugenderedde bamaama b'abaana kubanga mugawulira munyumirwa naye nga si malungi. Sooka obuuze ku ssenga oba mwalimu omwana mutuume ki? Ogamba nti butuuma omwana Khadija nti ago makadde n'amanya g'obusiraamu gayinza okukaddiwa. Kale mutuume Sulaiman nti agenda okuleeta erinnya nga terimanyiddwa tolitegeera. Mwebuuze ku bamanyi amannya agamu gali mu baraka ag'abannabbi ag'abamaama b'abannabbi babakkiriza bakannabbi sallallahu alaihi wasallam ofuna amannya amalungi. Ekintu ekyokubiri omwana kyabanja omuzadde alimahu al-Qur'an omusomesa Qur'ani. Eryo bbanja kuba omwana manya nti bw'otomusomesa Qur'an ajja kusigala nga buli wabula naawe ofunako ku nsobi. Naye ate bw'oba omusomesa Qur'an buli wakola buli wasoma harufu ojja kufunako ki? Empeera. Tukulaba nti babeesiimisizza era tubeesiimisizza mu abazadde b'abaana abakutte Qur'an. Omwana manya nti omwana amanyi Qur'an ye. Oba gwe tewagisoma leka omwana agisome. Ekisembayo ekyokusatu omwana kyabanja omuzadde wa an yuzawwijahu ilabana. Ekubeera nti ofumbiza omwana oyo bw'abanga atuuse okufumbirwa. Si kwefumbiza bw'aba atuuse ng'embeera bw'eri erigenda kuzina. Si kwefumbiza, si kwewasiza n'obuulira kitaawo nti wawasizza. Olaba nti obufumbo obumu tebulimu mikisa kubanga onoonya bunoonya ogenda okwesanga ng'ogudde ku kintu ekizibu. Ofunye omwami ng'ate taata yalibadde akuyambako oba maama yalibadde akuyambako. N'olwekyo abaana abawala mufune reba oba edini y'abazadde bammwe. N'abaana abalenzi mwebuuze ku bazadde bammwe ng'ogenda okuwasa. Ate kyaba akulondedde manya nti ekisinga obulungi. Wadde oyinza okulowooza nti kyakulondera si kirungi oba amaka maavu oba amaka gagira ki, balina amaaso malungi galengera ate balina obumanyirivu mu nsonga z'obufumbo. Ebintu ebyo bisatu omwana abibanja muzadde we. N'olwekyo olwaleero ekyo abasomeseza abaana baba Qur'ani mukifunye. Abaana bange abakutte Qur'ani n'abasomesa erimu gye twandyagadde Qur'ani mpisa. Qur'ani ziba mpisa. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Allah agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mazima oli ku butonde bwa waggulu nnyo. Mpisa za waggulu nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu hadith innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq. Si kirala wabula natumwa kujjuliza mpisa nnungi. N'olwekyo Qur'an tusalu Aisha ummu al-mu'minin an khuluqi nabii sallallahu alaihi wasallam fatujib kana khuluquhu al-Qur'an. Basahaba bamuuza Nabbi Aisha maama w'abakkiriza bwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa za Nabbi zaali ki? N'agamba nti empisa za Nabbi zonna yali ki? Qur'an. Qur'an mpisa. Qur'an mpisa. N'olwekyo tetusuubira mwana asome Qur'an okubeera nga talina mpisa. Tetusuubira mwana atalina Qur'an alina Qur'an okubeera nga yeeyisa.
mu ngeri emenya amateeka. Nabbi omu ku bagondi kubamanyi yagamba mu kitabo kyaffe ekyabazeeyi bagiyita taalimu lmutaalimu twarika taalimu, ng'oli omu ku bamanyi yagamba nti omuntu olina kubeera nga weewala nnyo okweyisa obubi mu kiseera ky'okusoma, obeere n'empisa. Naye madamu yatawarra haala taallumi, yagamba omuntu ateewala haraamu ng'asoma Allah amugezesa n'ebintu bisatu. Ekisooka, oli omumanyi yagamba nti ayinza obulamu bwabujjawo mu buvubuka wataba na mugaso, Mungu amugjawo. Ekyokubiri n'agamba nti wa imma an yabtaliwa bi khidmati as-sultan, omuntu nga teyeewala bya haramu mu mirimu, Mungu amugezesa na kubeera ndi muweereza w'abakulembeze, n'abeera nga musajja yasoma, n'omulaba nti bwe bagamba mbu yasoma naye nga driver w'omu ku bagaga, driver w'omu ku bayerosi, bagenda okubuuza nti yali nti yeseeka we yasoma omanyi yasoma ng'omanya. Oba Mungu subhanahu wa ta'ala yaj'alahu fi rasatir, akuteeka mu bantu ba wansi ennyo eri muneebeera nga omuntu atuuka n'ogamba nti oyo yeseeka, bagamba oyo yeseeka. Musajja yasoma zihabyo byokulaba oyo bw'atandika okwogera obuwalabu, oli gwe nalabako omu ku baki bamuleeta ku TikTok namulabako ng'asoma Qur'ani bulungi n'ayogera n'egundi, naye ng'obuuza nti akati ki? Abasomesa musomese abaana empisa, musomese n'abaana mubeere nga mubeera mu mpisa ya Qur'ani. Bw'olaba nga seeka nga muvumi nga talina mpisa, tovuma omwana wo kumusomesa. Kyongubulira abazadde, mubalaba bangi ku TikTok bambalira buli kyonna kye babasanze, kyatikako obumanyi nekyatamanyi, oyo tomuwa omwana wo kumusomesa. Sheekh ankwebaza baseekamu bano sirina bakubalaba mu bizibu ebyo ebyokufuna following ennyingi. Banoonya bantu babagoberere. Omuntu n'oyambalira n'omusajja atali musiraamu kubanga yawonya amasasi, n'omwambalira era yaloose era wagira bwe bati weseeka kiki ekikutwalira? Ani agambye nti komentinga? Omusoga agamba nti kiri ku mwino kyekirungi ekyokuwaya. Kwegamba ki ekibeera ku muno kiba kirungi nnyo, kwegamba onyumirwa ku bya muno. Ate bwe kibeera ku basiraamu ate ne tukaaba ennyo. Nabbi yatugaana okuvuma bali kubanga nabo bajja kutuvuma, ate bwe batuvuma ffe tufuna omusango kuba ffe tutandiise. Mu Uganda Muslim Council tetukkiriza disitulikali muvumi, tetukkiriza regional assistant muvumi, tetukkiriza member wa management avuma abantu wadde watwale wadde imam. Tuli ku mpisa za Qur'an, al-khuluq al-azim. Amasomero agalimu abaseeka ab'ekika ekyo mwewala okutwalayo abaana bammwe ebajja okuleeta ekizibu. Muwulire kakati President be yabadde ayogerako, bano boogera nti babasomesa empisa. Kati tuwakanira abantu abo nga tetumanyi basomesa oba tubaweeyo. Bwe tubasirikira mufti ali awo kugira ki kwambala jjobba, abasiraamu babasiba babamalira luzira. Kati njogere nti balungi nnyo, amasomero ago malungi nnyo, nga twayagala Supreme Council okutuukayo, twayagala kumanya syllabus, twayagala tumanye bye tuli musomesa. Sheikh weebale nnyo okubeera nti essomero osomesa abaana Qur'an, osomesa empisa. Sheikh ono yatandikira Mbale ku Mahadi Nur nga tanaba kugenda Madina agenda kusoma.
yali musomesa ate nze atalina mpisa sikuteeka ku buvunaanyizibwa nga bwe mbagambye ojja kusiiwuka empisa bagambe nti sebo bufuti naye omusajja nga akabuse nnyo lwaki tomubuuza kikyayagala siyinza kubuuza kikyoyagala nkuleka kyokolaga nze ensirika nenkuwuliriza buwulizi sisobola gamba ndi nkusirise kubanga oyo si politics obusiraamu si politics tinjagala nnyo following njagala nnyo aha nze nsirika noyogera byoyagala paka lwolikoma naye abamulukuba nti mwamanyira ekintu ekibi n'omusajja eyafa n'abaafa muleeta entambi zaabwe nesigala nga bafuna ebizibu temubasaasidde abantu abaafa mu nsi eno ezo zonna zeetaaga mpisa saagadde kuwamba ebigambo byange naye njagadde kwebaza abasiraamu ba Uganda n'okubagumya nti wali kyonooneka omuntu yenna alina kyayayagala okumanya ku Supreme Council ajje ku Supreme Council tewali bwe tugaana naye toyogera kyotolinaako bumanyi kubanga ogera kwanukula ab'emikutu gy'empuliziganya nammwe bwe mutyo mujje nnyo ku Supreme Council nyumirwa nnyo ng'oze n'ogamba nti ekintu kino kiri kitya nga sinaba kukifulumya oba ofuna the second side tokozesanga one side reporting ennungi oli bwagamba nti gundi yabbye ogamba nti sebo bagambye nti wabbye funa ebintu byonna biteeka wamu omuntu ajja kugira ki ajja kweronderamu naye toleeta ludda lumu lw'okuwa olubegi n'omulimu gugubalusiza eki nziramu okubayozaayoza mwenna abazze wano olwaleero saagala kuyingira mu politics busiraamu si politics saagala kubiddamu ebyo naye tuze wano kuyozaayoza abaana baffe olw'okusoma obulungi era tubaagaliza emikisa n'essomero lino buli wagire bagegamu ku masomero zigenda ekakasaamu nti bwe basomesa omwana ebibala byamu ebivaamu babirungi اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد غير معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ربنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Ebigambo by'abakulu tebiddiwamu. Pulogulaamu eddako twagala